Anko ndi bulungi ogamba otya? Tuli ssebo. Kyekiro anko. Ndi wano omwana ng'agenda ate oluyimba kabuna mawanga. Omukulu Eddy Kenzo, Born in Africa. Remix. Yalutadde baba. Omukulu Eddy Kenzo okulamusaako. Naye yenze ekintu kyeyakoze siri musonyi. Nno okuta oluyimba olwo sinza kumulinnya. Kubanga Kenzo tayinza kuyimba nga firi Lutaya we yaluyimba. Wabula nze kyesinza kumusonyiyira ku bigambo byayogedde. Omanyi ebiseera ebisinga nko olw'ofumya ekigambo mu kamwa kiba tekiddayo. Eddy Kenzo yagenze n'agamba mbu ye yatuuka kituufu yatuuka nga yakyogedde. Ekyokubiri nti oluyimba lwe talina luyimba lwenkana lwe views. Kye kituufu. Naye Eddy yeerabidde nti firi we yayimbira tewaliyo mitimbagano gino ifagendo gizira ku mulembe gwe ekyansi gyafunye. Era firi we yayimbira ebisaawe ndowooza ng'ebyo ovu tebyaliwo weno gye bakolera waliwo sabrinazi era babijjuzanga. Kakati essaawa yalo gw'ogamba nti watuuka aye n'okwata oluyimba lw'omuntu ataatuuka n'oluddamu oba olimba. Ekyokubiri Kenzo oluyimba luno alwagala kuba lusinga kukolera ye terukolera firi nga weyagamba. Kubanga essaawa ya leero w'okwata oluyimba lw'abasudde ennimiro y'okubuganga n'ogiddamu kuba Kenzo alumanyi bulungi nnyo ennimiro y'okubuganga wagiddamu tesobola kumukolera nga wazze mulimo lwa firi Born in Africa. Olw'ensonga nti abazungu bw'oteeka n'ennimiro y'okubuganga n'oteeka wano ne Born in Africa olwa firi abazungu bategeera luno kubanga ekigambo Africa abazungu bakiwulira nnyo. Kati ennimiro y'okubuganga omuzungu takitegeera agamba ye ennimiro y'okubuganga ategeeza kisa ate nga Kenzo wayimba ennimiro y'okubuganga asobola okugiyimba n'okusinga basudde ndowooza nnyini nnyo kuba odwalumanyi nnyo 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 nnyo. So kati njagala Kenzo akkirize oluyimba lusinga kukolera ye era jjagenda nga oluyimba eyo nga we yagambye nawe tajazifuna naye ng'azifunira oluyimba luno Born in Africa. Saagala agenda oluyimba ye talwagala alwagala nnyo 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 nnyo. Agamba yaluzeemu kulaba nti nawe omulembe guno ogutamanyi ffe gumutegeera lwa luyimba olwo. Waliyo omukyala wamuyita Keziya naluyimba kino ekigambo kya lulimi olwoluliddeko kyanjagaza omulenzi omulungi lwaki teyazzeemu olwo. Nkugambye ennyimba wano abayimbi bangi waliwo ono David Mugonza akamaso kakutte simanyi kagoogwa lwaki teyazzeemu olwo kubanga no bamirembe mikadde kitegeera ekyamuddizisaamu luno oluyimba kiringa gwe ako woyinza okugamba nti kati bakuzaalawo Masaka okimanyi nti era Masaka lwasaawulikika nnyo aludde n'okuleetayo ennaku zino kati baali mu kufumba Masaka lwasaawulikika nnyo. Kati gwe anke essaawa yaliwo obeera Masaka n'oyogera ku Lwasa nange babanzaala Masaka n'oyogera ku nze ne Lwasa basinga kuwulira ani Lwasa. Kenzo oluyimba alwagala nnyo kubanga we yaluyimbidde eri gy'asinga okukolera lwe basinga okuba ekigambo Africa bakitegeera nnyo. Bangi bazzeemu oluyimba luno naye olowooza lwaki ku Kenzo abantu baluvumiridde nnyo lwaki Kenzo gyafuuse ensonga ng'aluzzeemu batwalaba Bebe Cool yaluddamu abantu ab'enjawulo bazze baluddamu twalaba wano Bobi Wine ng'aluyimba tubuulire lwaki olowooza ku Kenzo bakisonsowazza nnyo alumbiddwa nnyo ne bayimbi banne bennyini. Alumbiddwa nnyo olw'ensonga olwaluzzeemu ye muyimbi omunene kati aliwo ate yasinze n'okuluyimba obubi. Obuzibu bubwe bwa producer. Producer ye yakoze ekiki n'ebivugo biwulira nga yagezezzaako naye ye mwennyini nga ye omuntu olifire n'olwolaba. Kalwalo kibanga kugamba nti essaawa ya leero genda odde mu luyimba lwa mukulu Moses Matovu kati kibanga kugamba nti aji kazibwe kapo omanyi bulungi omuntu kugombolola adde mu luyimba lwa Moses Matovu sigaye ntamanyi kuluyimba naye gambye nti aluddemu kati aji kazibwe kapo aba akudda mu luyimba ateekera kudda mu zaabasudde kafeero. Kati Kenzo nyimba zateekeddwa okuddamu
era zasobola okuyimba neyoguma ne mukati zize ennyimba kati nga olaba oluyimba kati nga oluyimba lwabogwa namusanga ndeeba ali munsaapaala Kenzo nga yakutte ku olwo asobola mangu okuziddamu wakuba tolimba ddaba bedi mazongoto ezo azisoboledde ane zino ennyimba kaba zeetaaga omuntu bakati ani ayinza okuddamu oba olimba olwaffire wano kati wenyinza okulaba wondowooza oba muzeeyi Lutaya asobola yofule Lutaya video ye eriyete ebyoluyimba luno kuba nalo bagamba talina kye yapromotinze Africa nalabye nze mulimu bisolosolo zana musobola adamanyi firimu abamu bagamba singa yaluwadde alimpa naye banga video yakubiri mu lusuku lwa sementi era obajjamu ebigambo n'ogirenga eri waluyinza okulooza nti firimu naye nze njakubawo okuleeteyo ekintu kimu kyokka tiyayagadde okuddamu oluyimba olwo ayagaliza Africa okuba nti kale asitula bendera y'ensi yakoze kituufu ekyo naye bw'abanga wakola kintu bwekiti anoonye ennyimba zasobola okuddamu kati ennyimba ngaezo aziveeko kandi agamba ati azireka kubanga wabanga agamba nti ayagala bantu kubanga alina bayamba sewa alina ennyimba addemu kuza sewa era asobola okubanga ina kyagasi ku ttaffaali sewa yalina ennyimba ennungi addemu ku ezo gundi New York alina ennyimba yakolako naye ekkolako ayongeramu ebwekolako okusinga okuddamu zi ennyimba ate okwonoona obwonoona newakola kulabo nga jakikola nga baba Latinamu ono Masa Mukisa agende ng'akola ekyo bakyakola yakiyamba eggwanga era okusinga ate wano bwaba mu kwonoona obwonoona. So Kenzo yeetereze omuwadde n'ennyimba z'alina okuddamu oba sula indicator kati singa akwata ku sula indicator olwa big eye ate nga big eye naye agamba ayagala kuddamu Sityalos owamusuuza ani Sityalos olwa Kenzo big eye lwayagala okuddamu ajja musobola iyisa big eye ate kwanakwata kulagira kumusinga nnyinirwo kino ekyabayimbi banne okuvaayo nabo ne bavumirira ne beegatta ku bantu abali ku social media abawakanya ekyoluyimba lwe olowooza kyekyanisanidde omuyimbi yandibadde ng'avaayo openly n'ayogera ku luyimba lwa munne nga bwe lutanyumye nga bwe luli olubi ate engeri gy'ate abayita nga alukola mu studio singa abayita mu studio nga alukola ne bawulira abayimbi abo ng'omuyimbi wo bwe muba mukola oluyimba oyita abayimbi bameka okujja okubaawo obuzibu kyolina kati oyagala kuddamu toyagala kuwuliriza ŋŋambye singa yabayita mu studio ne bawulira oluyimba olwo bandimugambye ntokola kakibali mu kukola bali mu kumugamba taddamu n'afuna oluyimba olulala ng'olwo okuluddamu kibali mu kukola okitegedde bulungi kibali mu kukolesa era singa baali baluwulira lubereberye bandimugambye Kenzo tofulumya oluyimba luleke naye olwokuba nti yabayita kati bali mu kumutangira omanye okugema kusinga okuwonya bali mu kumutangira taddamu okufulumya oluyimba olulala olufaananyizako weziti agende mu ziri mu nkumbi eyamba agende mu kamasu kankutte simanyi kagoogwa ezo ennyimba azisobolera nnyo anti mwagala mazima kubanga kyekyo kati olaba muyimbi munne awulira obusungu amanyi ayinza olwoga nti kani enokoli atagisobola wano noti yagituuse zino kizayimbire busize z'oluyimba olwo kyeyawulira padde mani wawulira nga abinyumira kuba ye mukugu kakati saasira ate olwo omuntu awuliriza obuwuliriza n'awuliriza ebivuga nga tebikwatagana so lutugegenyezeemu nga bwe waluwulidde lugenda oluyimba lwa Kenzo olwo lwennyini lwe yazzeemu I was born nanti oli ku musajja omukalakati abawuliriza tobajja ku Kenzo ate badde kunze ndeka nze giraze esobola okuyinze nyinza okwetatana ku luzungu ankodde bikomu tugende I was born ndeka nze netanalo luzungu inze era Kenzo omusajja nnyo namwewuunyiza nakyaswala aswaza buswala twalabye ng'omu ku bafamire eyafire Bongola agamba nti ebyo byonna tebyandibadde bibi naye mbe oluzungu lwe yaluyimbiddemu lwabadde terutegerekeka nalwo bulungi naye yalutegedde ati ati luzungu naye yazze kwagala mawulire bamulabe yategedde ati ati luzungu atuggyeko ekyalo Biini yazze ayagala mawulire bamuyita ani Biini Bingiman Biini ye Biini akola ki
wa Luganda lwafire Bongole Lutaya wa Luganda atya mutabani we yagambye atya nti Kenzo ekyasinze okwonoona oluyimba lwa kitaawe mu luyimba lwa Kenzo kwe kuba nti yayimbye oluzungu olutawulikika era olutategeerekeka ye lutegedde atya mbu yayimbye awangaaza nnyo ewatasaanidde kati ye mwani Bini nga Bini ebyanjalo ngayo kakasana ate Kenzo yayimbye yayingira studio oli wataavuye nza genji musasulire ng'ayimba olwo nnyini mukoowole Bini akiwulire wabula mwami bijanjalo akubati munnange kati ole awulukisika lwensi egenda kumutegeera wa Luganda bw'agamba era yeebaze Kenzo gobadde omumanyi mbadde mumumanyi nze mbadde simumanyi abadde akolaki mulaba bulabi nadda kuli kati naye atumalira obudde era agambye bagenda suwinga Kenzo baagala sente Kenzo gyeziba kuba sente azirina kati oyagala sente era kyayagala kyonga Kenzo tyafuna lukusa kuddamu luyimba olwo kyetutamanyi kuba bangi abazze baziddamu kubanga Kenzo ateekeddwa okuba nga afuna olukusa okuddamu oluyimba olwo abanga tyalufuna then aba musuwingi naye aba yalufuna bwe mwami bijanjalo naye agenda kukomola era kyagenda kutugamba ate abantu abasinga ngo baleke kumaliranga budde Pademan yagambye ennyimba za Kenzo 10 bw'ozigatta 10 tezisobola vaamu olwo oluyimba lumu lwe yayimbye nga zinyuma ng'olwo kino kituufu ani kati Pademan ayina ekitimu ayogerera ate ze simu ayogerera naye kati Pademan mukugu yayinza okuba ng'ayogera n'atemaatema nti olw'ensonga stamina yali bwati ne bwati kusa kubivuga ebirimu Born in Africa yali bwati ne bwati kubivuga ebirimu kati ayogeza bukugu tekwenkana experience bamusabye naye atuweyo ennyimba ze 10 z'amanyi nti yaziproducinga ne ziba nga zaakwatayo era nga zinyuma okusinga naye ze za Kenzo z'agamba n'ataleeta waliwo kigende nti omusawo w'amannyo n'azaalisa baawukana naye nga bonna babeera basawo ogambye muki producer webale nnyo kaakati singa bagamba nti gutuwa ennyimba za Pademan 10 za producers neziyitawo zirina lwaki temumusaba nnyimba ze za producers okusinga okumusanza ata yayinza okuba nga okuyimba yayimbanga bibye nga oyinza ogandi kati ssaawa ya leero ngaebwaki omakyanoga kange nenkola enviiri zino naye nga wali osala akaviiri kaakalala yayinza okuba nga beeranga mu studio awo n'afuna feeling naga akanyimbemu era oyinza okuba nga ennyimba ze yayimba kakubirako pulisenta n'omuntu jja okuba oluyimba lwange ng'ayimbanga nnyimba ze n'azeeteera awo g'omusango oyinza okumunenya wabula oteekedda mumunenyeza mu mulimu gwe gwakola kubanga Pademan tabagamba nko nti muyimbi nzo yagamba producer twebuuze Pademan aweze ennyimba 10 nga bagambye za producing nze ne zikola kati ani yakibuuzizza penge yalo Lucifer penge ono oku social media yawumula ennyindo n'amatu biki ono ali esudde muveeko naawe oyo muleke naawe penge naye yaggwako yadde anoonya ggaali waalinyira kati te penge bakyamulaba yagwa naye ali kayimba k'abasudde kamunaffe otulabyeko nnyo